Bobby Wine. He's the former pop star who was running against President Museveni in the Ugandan election. Museveni's been in power since 1986, so he was up against it, and according to the official count at least, Museveni was winning by a landslide in this election. Wine has consistently claimed that there's been mass fraud throughout this entire election. Olunaku olwaleero ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga yeekwese eyo gye yaddukira yonna oluvannyuma lw'okuva mu kalulu ono ng'agamba teyawangulwa. Kakati nno ensonga zino zirinnye enkanda gonna kutegeeza gye buvuddeko nti mu Parliament eya Bulaaya baateekawo akazito akayitirivu ennyo okulaba ng'ensonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency zikolebwako. Jjukira nti n'eggwanga erya America basenators baalyo baavayo ku nsonga y'emu, kyokka nga ate n'abalamuzi aba Mwami Kyagulanyi aba international abakulembeddwa Mwami Amsterdam nabo baavayo ne bakola ekiwandiiko ekinene ddala era nga kino baakikoopingirako ne gavumenti y'eggwanga Uganda, era nga ekiwandiiko kino baakisindika ne mu mukago gwa Commonwealth oba amawanga gano agatwalibwa eggwanga erya Bungereza gonna agali amatwale. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso byandibanga byongedde okuzaala leenya obanga byongedde okuzaala ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Kakati bino nga babizaalira General Kaguta Museveni Bepone mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Jjukira nti bano ebigambo bingi ebizze nga biboogerwako, ebyo ebirabwako n'ebyo ebitalabwako, kyokka nga mu byonna Mwami Museveni jjukira nti ono yajja mu gavumenti y'eggwanga Uganda okubeera nga atandika okubeera nga akulembera Uganda. Ono yatuuka mu mwaka gwa 1986 bw'atyo n'awamba obuyinza bw'eggwanga Uganda. Kakati nno bingi ebizze nga bibaawo n'ebyogenda okutegeera bingi nnyo olunaku olwaliyo ku nsonga zezimu, naye nga ekisinze okukwata abantu omubabiro ampuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency ono okuva lwe yava mu kalulu yagenda mu buwaŋŋanguse butamanyi oba ali Uganda oba bweru wa Uganda, wabula nga video ezivaayo ziraga ono nti ali mu Uganda munda. Kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewunyisa ono teyagenda mu kwekweka okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga nti ono yagenda undercover asobole okubeera nga akolera underground emirimu gye, kubanga ono kigambibwa nti singa tagenze mu underground oba mu undercover oba mu kwekweka ampuliriza bino byonna byolaba bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda ne bweru waalyo tewandisobodde okubeera nga obifuna oba nga obitegeera. Kakati nno bukyatuva mu kalulu aka 2026 ng'ennaku z'omwezi zaali 15 omwezi ogwa January. Kakati ne bintu byakyuka era ebintu byayonoonekera ddala. Jjukira nti Mwami Kyagulanyi famire ye yamala dde okubeera nga egenda mu buwaŋŋanguse, kyokka nga n'amaka ge gaamala dde okubeera nga gasiizingibwa gonna nga gasalibwako abasajja ab'ebitongole ebikuumaddembe omuli SFC, omuli poliisi, omuli amagye aga UPDF bepo n'abo abaleeya nga wano ewuwe baagumbawo era nga tebaviirawo ddala okusinziira ku poliisi egamba nti yafuna security interest okusalako amaka ga Mwami Kyagulanyi era nga kabeere kataayi, kakabeere kasanke, kabeere munyeera tasobola kubeera nga asala okwesolesa Omwami Kyagulanyi. Kakati abasajja baafuulyawo ddala nkambi yaabwe. Wuliriza bino nga bigenda mu maaso, nja kusaba video sooka ogimpere like kubanga kakati nsazeewo nsobole okubeera nga nsumulula ebyo byennyini byolina okubeera nga otegeera oba byolina okubeera nga omanya. Kakati nno okusinza ku bigenda mu maaso emirundi girabwako era giwezeeko nga Mwami Kyagulanyi ayogerako eri bannamawulire ab'enjawulo okwetolola ensi yonna, si bannayuganda bokka wabula amawulire okwetolola ensi yonna omuli TV, omuli empapula z'amawulire bepo n'okubeera ng'ono yalabwako ne ku mutimbagano gwa Zoom wali mu European Parliament bw'atyo ng'ayanja ensonga, ng'era ensonga zino zandimuviirako ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko oluvannyuma lwa Okello Oryem ono nga ye minisita wa Uganda n'amawanga amalala bwe yavaayo n'ategeeza nti Mwami Kyagulanyi bye yayogera mu Geneva Summit bepo n'ebyo bye yayogerako awano mu European Parliament byenkanira ddala omuntu walidde mu nsi olukwe oba kite treason. Kakati nno ng'ayogeddeko ku mikutu egy'enjawulo Al Jazeera, BBC n'emikutu emirala. Ono yayogeddeko n'omukutu ogumu ampuliriza nga bwe ngenda okukulaga ebigambo ebinene ennyo osobole okubeera nga otegeera ensonga zino nti Mwami Kyagulanyi ate si wa bulijjo. Omukutu gw'amawulire gwenjogerako gusangibwa munda mu ggwanga erya Switzerland era ng'omukutu guno ogw'amawulire oguwandiika gumazeewo kati emyaka egikwata eyo mu 300 n'emyaka emirala nga 26.
emyaka 326 omukutu guno ogwawandiise ku mwami Kyagulanyi gye gumaze. Kyannaku nti omukutu guno teguwandiika Luzungu, wabula omukutu guno okuva mu ggwanga lino erya Switzerland bawandiika mu lulimi lwabwe olw'ensi yaabwe. Bino nga bigenda mu maaso, era ono yamaze dde okubeera nga ateekebwa wali ku front page oba ku muko ogwokutaano, naddala mu paati eno ba section emanyiddwa nga international oba mu mawulire agali international agatavudde munda mu ggwanga lino erya Switzerland. Kati wuliriza, obunkenke bwongedde okubalukawo nga Switzerland lyerimu ku ggwanga erisinga okubeera peaceful okwetoolola ensi eno. Wuliriza bulungi, era nga kigambibwa abakungu bangi nnyo mu gavumenti ez'enjawulo nga n'eggwanga Uganda kwogitwalidde abatereka ensimbi zaabwe mu bbanka ez'ensi eno eya Switzerland. Wuliriza nnyo, kati eggulire lino eryatondebwawo mu mwaka gwa 1700, ompulira bulungi, lyatandika okukola mu mwaka gwa 1700, nga kino kitegeeza nti eggulire lino liwangadde bubala 1800, 1900, 2000, egyo myaka 3, 2026 gye myaka 326 olupapula luno nga weeruli. Kitegeeza olupapula luno ekirukuumidde mu maketi ne luwangaala emyaka n'ebisiibo kubeera nga luwandiika mazima. Mwami Kyagulanyi bazze bamwogerako mu mawanga ag'enjawulo, wabula bano nga bamwogerako ng'omuzira, nga bamwogerako nga hero, nga bamwogerako ng'omuntu ow'enjawulo ennyo, nga bamuwandiikako nga generational leader. Wabula ate ekikwewuunyisa, munda mu ggwanga Uganda bye bamwogerako birala, omwo nga mulimu n'okumuteekako emisango ate egy'okulya mu nsi ye olukwe, nga bwe wawulira Minisita Okello Oryem era ng'ono alumiriza nti ayinza n'okutwalibwa mu kkooti ey'amagye n'abeera ng'avunaanibwa. Kyokka ate ebweru wa Uganda abasajja bamuwandiikako ng'omusajja omuzira, omusajja naggwano, era omusajja ow'enjawulo, oyo generational leader atunuuliddwa eggwanga Uganda oba olyawo. Kakati nno Bobi Wine gwe gwabadde omutwe ku muko gw'okutaano ku lupapula luno lwenkugambye olufumira munda mu ggwanga erya Switzerland. Wabula omuwandiisi wa article ono eyawandiise article eno ebigambo bingi byanokoddeyo, naye nkutegeeza nti olulimi si Luzungu, era nga bwe tusaakolingaawo boolaba bawandiisemu ekigambo Kainerugaba. Mulimu ebigambo bingi eby'enjawulo byogenda okubeera nga olaba, byengenda okubeera nga nkutandikirako okukusunirako, ogezaako Idi Amin Dada, Hitler, kaakati nno Kim Jong-un n'abantu abalala bangi ab'enjawulo oba olyawo abakozi b'ebikolobero. Olaba nti Bobi Wine bamuwandiiseko Uganda Kainerugaba, kati nga kitegeeza nti bano bawandiise ku General Muhoozi Kainerugaba, bawandiise ku General Museveni, bawandiise ku Idi Amin Dada, bawandiise ku Uganda nga bwolaba nti President Museveni, ne bajja nga His Excellency Bobi Wine. Kaakati ate wano bawandiise mu lulimi lwabwe, oba olulimi lu Switzerland oba olulimi lu Germany. Kaakati nze naawe naye nakutegeeza nti ensi eno yemu ku nsi ezisinga okubeera peaceful oba esinga okubeera n'emirembe okwetoolola ensi yonna. Eno ensi yakulaakulana dda, tekyalina kyeyagaza Uganda yadde n'akamu n'akatono, oba okusabiriza oba okufuna obuyambi munda mu ggwanga Uganda tebalina kye baagalayo. Wabula ekibakozesa bino byonna kwe kulumirirwa okwo okw'abantu bannansi abagenda mu maaso n'okubeera nga eddembe lyabwe ery'obwebange nga libaggyibwako, omuli okutulugunyizibwa naddala abo ababeera bakwatiddwa ne batwalibwa mu makomera ag'enjawulo nga tebaliiko ayamba, okumala essaawa empitirivu ennyo bano nga tebawozesebwa nga bali munda mu makomera, okubuzibwawo nga bwe twalaba bangi abazze nga babuzibwawo. Naye nkutegeezezza nti lwaki eggulire lino lyesiba ku Bobi Wine international ye peegi gye tuliko, era peegi ey'okutaano bawandiise omutwe omunene nti Bobi Wine. Kaakati nno tugenda kutunulira olupapula luno nebiwandiikiddwamu eby'enjawulo. Lwaki Bobi Wine yafuuse ensonga okwetoolola ensi yonna ng'obuuse eggwanga erya Uganda.
kitegeeza nti Bobi Wine ye golodi, ye zaabu, kyekyobugagga kye tulina essaawa zino. Ye generational leader era ye mulwanirizi w'eddembe. Abasinga okubeera nga bagenda mu maaso n'okumwogerako, naddala abo abalya mu ngalo za Mwami Museveni, bamwogerako ng'omusajja atali mulambulukufu oba omusajja oyo ayagala okunnyika ensi ye okugiteeka mu ddubi. Wabula ate bali ab'ebweru, ekifaananyi kye balina ku musajja ono kirala nnyo. Bw'oba bwegendereza kirala nnyo. Kugambye nti wano wengenda nsaza Uganda, Kainerugaba, Kim Jong-un, Bobi Wine, naye nkugambye nti olulimi tugenda kulukyusaamu tudde mu lulimi Olungereza tusobole okubeera nga tunnyonnyoka ebyo byawandiikiddwa ku Bobi Wine. Pop star presidential candidate now underground, a phone call to Bobi Wine who is being threatened with death by the Ugandan government. Okategedde nti bano baamukubidde essimu eyali pop star omuyimbi owakabi kati nga yafuuka munnabyabufuzi. Baamukubidde essimu ono atiisatiisibwa okubeera nga atiba gavumenti y'eggwanga Uganda kati ng'ali mu kwekweka. A few weeks ago he challenged the autocrat Yoweri Museveni in the election. Now the president's son is threatening to castrate him. An interview with the fugitive Ugandan opposition figure Bobi Wine kakati nno wano bakulaga nti a few weeks ago, weeks ntono nnyo emabega, yagezaako okukyalenjinga Museveni mu kawululu, era ng'ono mutabani wa Museveni amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba agezaako okumutiisatiisa n'okumulaawa. Jjukira nti ono ye opposition figure munda mu ggwanga Uganda. Samuel Matel e Nairobi yawandiika eggulire lino ng'ennaku z'omwezi 26 essaawa zaali 10 omwaka 2026. Kaakati n'otwolekedde ensonga enkulu. Nkugambye nti omutwe omunene gwegwo ku peegi ey'okutaano Pop star presidential candidate. Okitegedde kati ng'ali mu underground. Wabula bano baafuna essimu ne boogerako naye ku bintu eby'enjawulo nga bwe tugenda okubeera nga tulaba, nga bwe tugenda okubeera nga tubitunuulira, nga bwe tugenda okubeera nga tubiwulira. Kubanga nkutegeezezza nti bano ekifaananyi kye batuwaliramu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kya njawulo nnyo, era nga bakulaga nti musajja mukulembeze nnyo era alina ekifo eky'enjawulo. Oba oliawo musajja ono kyasaana okubeera nga atuusaamu Uganda, naddala nga Uganda ensuubize. Ekifaananyi ekyo kye kya His Excellency nga yeekukumye munda yonna yonna gy'ali. Njagala tutambula mpola mpola olunaku olwaleero. A few days nkutegeezezza abasajja bagamba nti a few days baamukubira essimu. Kati wuliriza, what can I say? I am still alive. Mwami Kyagulanyi yaddamu nti njogere ki? Nkyali mulamu. Bobi Wine replies when asked how he is, I am resisting even though the military, the police and all other arms of the state are after me. Ono agamba nti njogere ki? Njogere ki? Bwe yabuuziddwa. Nkyaliwo era nkyagaanye, nkyawalira wadde nga amagye, ebitongole ebirala bikuuma ddembe omuli poliisi byonna byonna bikyagenda mu maaso n'okubeera nga binjigga n'okunteekako olukongolo. It's early Thursday morning and Bobi Wine is speaking on the phone from hiding place in Uganda. His voice sounds tired but defiant. More than 40 days have passed since he narrowly escaped the regime's henchmen, and since then he has been hunted. Wuliriza, kati akugambye nti olunaku lwadde lwakuna ku makya nga Bobi Wine ayogera ku ssimu mu kifo gye yeekwese oba gye yeekukumye munda mu ggwanga Uganda. Wabula nga eddoboozi lye liraga nti omusajja ono mwennyamivu nnyo, naye ng'akulaga nti akyagaanye, akyagugubye, akyalemeddeko mu nsonga ezo ezikwatagana n'eggwanga Uganda. Bino byonna Mwami Kyagulanyi ayogera nti ndi defiant. Ennaku kati 40 eziyiseewo oluvannyuma lw'okusimattuka henchmen oba abayizi aba gavumenti eno. Bobi Wine is a political icon in Africa. Kino nsala nkiddemu okiwulire bulungi nnyo. Bobi Wine is a political icon in Africa. In Africa, not just in his native Uganda, wabula Africa yonna. Ani awandiika eggulire lino ku Robert Kyagulanyi Ssentamu? Basajja ba Switzerland, okategedde bulungi, si Bafirika, si baddugavu, si Bannayuganda. Naye nkugambye eggwanga lya Switzerland
ensi eyakula edda esinga Uganda emirundi n'emirundi gy'otasobola kubala mu mbeera zonna. Uganda kyesinga kimu mbeera ya budde ennungi. Ebisigadde byonna eggwanga erya Switzerland terina kye lyagaza Uganda. Wuliriza byeyawandiise ku Kyagulanyi, gwe gw'olowooza mbu talifuuka pulezidenti, tasobola kubeera pulezidenti wa ggwanga Uganda yadde n'akamu n'akatono. Wuliriza, Bobi Wine, a political icon in Africa, not just in his native Uganda. He was once a pop star singing songs about the lives of ordinary people and the corruption of the powerful. Then he entered politics, challenging Uganda's authoritarian president Yoweri Museveni. Since then, yes, akugambye nti since then, he himself has been immortalized in song by musicians in Africa countries. Young people wear red belts like his as a symbol of resistance. Bobi Wine is 44, is a beacon of hope for young people on a continent dominated by aging ruler oba rulers. Kakati akugambye nti Bobi Wine ono political icon mu Africa yonna, si Uganda yokka naye Africa yonna, nga kitegeeza nti si Uganda yokka. Jukira kutegeezeza nti Mwami Kyagulanyi eyali omuyimbi obuyimbi oluvannyuma yafuuka omusajja munnabyabufuzi eyavaayo n'akyalenjinga pulezidenti Yoweri Museveni. Okuva olwo ye kennyini yatandika okubwamu ennyimba abayimbi abalala ba Africa, naye nga mukwano gwange mpuliriza n'abavubuka abalala bambala enkofiira emmyufu ezifaanagana n'eye okulaga akabonero ak'obutakkiriza, akabonero ak'enkyukakyuka. Kaakati nno ku kontinenti eno eya Africa oba olukalu lwa Africa olujjudde abakulembeze baganyegenya baluwedde ku mpagala. Akugambye bw'ati, ono January 16th, security forces stormed Wine's house in Uganda capital, Kampala. This was the day after the presidential elections, in which Wine had once again run against the president. The vote counting process was still underway. In the end, the Electoral Commission announced that Museveni had won with 72% of the vote. Bobi Wine, whose real name is Robert Kyagulanyi, had received 25%. Kakati nno ono akutegeezeza nti bino binanga bigenda mu maaso, ng'okubala obululu kukyagenda mu maaso. Akakiiko k'ebyokulonda munda mu ggwanga Uganda kalangirira nti Mwami Museveni yali amaze okuwangula n'ebitundu 72 ku buli 100, olwo nga Mwami Kyagulanyi ate yafunye ebitundu 25 ku buli 100. A mobile phone without a SIM card, changing routers. Museveni's victory extended a presidency that began in 1986. He is one of the longest reigning rulers in the world. Hardly anyone believes that the 81-year-old Museveni would have won a fair election. The capital, Kampala, and many other parts of the country were deserted in the days surrounding the election. Meanwhile, tens of thousands of soldiers and police officers were deployed to nip any potential protest in the bud. Kati wuliriza nti Mwami Museveni kyali kizibu nnyo ku myaka gy'alina 86 okubeera myaka gy'alina 81 omuntu okuvaayo n'akkiriza nti omusajja yawangula akalulu mu mazima n'obwenkanya. Jjukira bakutegeeza nti Museveni yakwata obuyinza mu 1986 era kino kyamuleetera okubeera ng'ayongerayo ekisanja kye eky'okubeera omukulembeze, kyokka nga y'omu ku bakulembeze mbwe abakyasinza okulwako okwetolola ensi eno gye mulaba Mukama Katonda gye yatonda. This wasn't an election. This was a military operation. Kuno tekwali kulonda wabula kyali kikwekweto ekijjudde amagye amayitirivu ennyo, says Bobi Wine. Bobi Wine bino nga yabyogera. Hundreds of supporters had already been arrested before election day. Kati ono agamba kuno tekwali kulonda wabula kyali kikwekweto ky'amagye. Mwami Kyagulanyi bino byategeeza munnamawulire oli. Agamba nti enkumi n'enkumi z'abawagizi be baali bamaze dda okubeera nga bakwatibwa nga n'okulonda tekunaba kubeera nga kubeerawo. At this campaign rallies, mu campaign mwennyini police fired tear gas
and rubber bullets, sometimes even live ammunitions. Katuuliriza nti mu kampeyini mwennyini bano abasajja batatya, abasajja batalina nsonyi, bakwagga ensonyi, bakubanga tiya gaasi, amasasi agalabba, oluusi nga bakuba n'amasasi gennyini agaddala agatta agavirako bannayuganda okubeera nga battibwa era nga bwe mwabalaba. Kaakati no Wami Kyagulanyi ayongera okunnyonnyola olupapula lw'amawulire luno olwamukubira essimu mu kifo gye yasirikira. And then era the day after the elections, oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze okubeera nga tulonda, the military surrounded his house, nti amagye gaasalako amakaage. Bobi Wine narrowly escaped, era Bobi Wine yasimatuka busimatusi, olwo n'abeera nga ampuliriza abomba. Since then okuva olwo he has been hiding. Owulidde, okuva ku olwo yatandika kubeera nga yeekweka mu bitundu, various locations mu bitundu ebyenjawulo. He uses a cell phone, akozesa essimu omutali simu kaadi, without a simu, otegedde, omutali line, and a different wifi, ne wifi ezenjawulo, ne routers ezenjawulo, so that regime can't track him, so that regime tesobola kubeera nga emanya wawaali. Akozesa essimu omutali line, wifi ezenjawulo, routers ezenjawulo, basobole okubeera nga tebamutrackinga wawaali. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso. The good thing is nti ekirungi kiri nti people are helping me. Bambi abantu bannyamba. Wuliriza, abantu banjuna. Sometimes I just knock on the door of acquaintance and they let me in. Nti abantu bannyamba. Era oluusi nkonkona bukonkonyi enzigi z'abantu. Bambi ne banzigulya ne bannyingiza mu nju. Kyannaku nnyo okubeera nga presidential candidate eyeesimbawo ogutali mulundi gumu, naye olw'okubanga ono yateekawo okuvuganya kw'amaanyi nnyo, ekibuli kyali ky'amaanyi nnyo, bye baasuubira si bwe baabiraba, ne basalawo n'okubeera nga ebyava mu kalulu babikyusa ku sipiidi eya yiriyiri. Kaakati nno abasajja baasalawo okubeera ng'omusajja ono bamusindikiza paka kubeera nga aliira ku nsiko. Kubanga lwaki? Kubanga baalaga abantu nti omusajja baamuwagala, era ekisinga okubeera nga kiwalanya Mwami Kyagulanyi, bano bonna abali mu buyinza n'okutuuka okumunyigiriza n'okumulangira nti bagenda mugulako emisango egy'okulya mu nsi olukwe, si lwakuba nti emisango gino yagizza, wabula lwakuba nti bannansi baamulaga omukwano ogutabangawo bukya Mwami Museveni akwata ntebe ya ggwanga Uganda nga pulezidenti. Kaakati bino byamuviirako okubeera nga anyiiga n'okukemekerezebwa emmeme. Nagambye olupapula lumanyiddwa nga NZZ, nange simanyi linnya lya kino ekigambo. Bwe nvaayo oba oliawo nkikunnyonnyola nnyinza okulimba, nange simanyi bujjuvu bwakyo, naye nga bino byonna by'owulidde okukemekerezebwa emmeme okwa Mwami Museveni kyamuviiramu okubeera nga ono atuuka okwalana Mwami Kyagulanyi mu mbeera bweti, ate ng'ono atuuse n'okubeera nga amuzaala. President his son want to play Hitler and Kim Jong-un. Nti Mwami Muhoozi Kainerugaba ono nga mutabani wa Mwami Museveni ayagala kutandika kuzannya mizannyo gya Hitler. Mwenna Hitler bye yakola tewali atabimanyi. Kim Jong-un nga ono ye president wa North Korea byakola tewali atabimanyi. Kati General Muhoozi Kainerugaba okusinziira ku lupapula luno lugamba nti byawolekedde okukola byebyo nnyini ebyakolebwa abasajja abo. Meanwhile, one is being threatened by government officials most vehemently by the president his son Muhoozi Kainerugaba. Jukira guno mutwe mulala gwe tuliko gugamba nti president his son wants to play Hitler and Kim Jong-un. Nti mutabani wa president ayagala kwefuula oba kola ebyo Hitler byakolanga ne Kim Jong-un byakola. Kati wuliriza, the army chief and Museveni's likely successor, he has announced on X that he will behead or castrate Wine if he finds him. Ono alumiriza bali mu kwogera ku General Muhoozi nti wasinkanya Mwami Kyagulanyi wakumuggyako mutwe oba okumulaawa. Bigambo bya lupapula luno olw'ensi eyakulaakulana edda lyezi byogera. Is Bobi Wine afraid nti Bobi Wine atidde? He poses for a long time. Yasirikamu okumala akaseera. Jjukira yali ali mu kwogera na lupapula lulinga bwe nakutegeezezza ku lukomo lw'essimu. Then he says, oluvannyuma n'agamba nti yes, I am not taking this lightly. Nti yes, kino sikitwala nga lusaago era sikitwala nga kintu kitono ddala.
He's already proven he means business. Ayogera ku General Muhoozi Kainerugaba Mwami Kyagulanyi nti ono yalaga dda ekintu kyaliko akitegeeza. Wine cites as evidence a second raid on his house a few days after his escape. Wine's wife, who was still at home, said afterward that she had been beaten by soldiers, one of whom had ripped her blouse off. Back in April of 2025, one of Wine's bodyguard had been abducted. The president's son, Kainerugaba, claimed at the time that he was holding the bodyguard captive in his house basement or in his basement when the bodyguard reappeared after a few days. He showed signs of torture resulting from electric shocks. Kakati nno bino byonna byali ku Eddie Mutwe. Era nga Mwami Kyagulanyi agamba nti Muhoozi Kainerugaba already yali ategeeza bizinensi ekyokumuggyako omutwe n'okumulaawa, kubanga ono yali amaze okukiragako mu 2025 ng'awambye Eddie Mutwe bwe yagamba nti ali mu basement ye amuyigiriza olunyankole. Era we yalabikirako mu kkooti Eddie Mutwe yalaga okutulugunyizibwa okw'amaanyi ennyo okwali kumutuusiddwako General Muhoozi Kainerugaba is trying to play Idi Amin, Hitler and Kim Jong-un. Okitegeera at all once byonna agezaako okubikola ebyabasajja bano okuli Hitler, Amin n'omusajja Kim Jong-un abikola omulundi gumu, says Bobi Wine. Indeed, many Ugandans fear that Kainerugaba could lead Uganda into an era similar to the days of 70s back then. The regime of despot Idi Amin Dada killed estimated 300,000 people, according to legal experts and human rights organizations. Bagamba nti Wine atidde nti Kainerugaba yandiza Uganda mu biseera biri eby'emabega eby'emyaka egy'ensanvu. Omusajja Idi Amin Dada wekigambwa nti yatirimbula abantu bangi abakunukiza mitwalo 30. Kakati nno Muhoozi yandiza Uganda emabega mu biseera ebyo. Kati waliwo omutwe ate omulala. Is Uganda heading for bloodbath? Nti Uganda yandidayo mu kittabantu. Bobi Wine also fears that Uganda is heading towards a dark future. Uliriza nti Bobi Wine mwennyamivu atidde nti Uganda yandidayo mu biseera biri eby'emabega ddala ebyalimu okuwamba n'okutta abantu n'okubabuzaawo. He says, Bobi Wine, the political situation will eventually become so unbearable for the Ugandan population that they will resort to arms. Nti mweraliikirivu nti Uganda yandidda emabega mu biseera biri, bannayuganda ne baddamu ate okubeera nga bakwata emmundu. Wuliriza, which would result a bloodbath kyandiddamu okubeera nga kivamu ekittabantu ekyaliwo luli. Bobi Wine bw'ati bwe yategeeza. But Wine is currently disappointed by the international response. Nti Bobi Wine mwennyamivu nnyo n'abasajja bano abazungu engeri gye bali yakitinga ku nsonga eno eyolekedde okuvaamu ekittabantu munda mu ggwanga Uganda ng'ekyaliwo mu myaka giri egy'ensanvu abantu abateeberezebwa okubeera nga emitwalo 30 gyatirimbulwa. In mid-February, the European Parliament adopted a resolution condemning the threats against Bobi Wine. It called the Ugandan government to stop the violence against the opposition. Whether this will be enough for Bobi Wine to emerge from the underground, from the underground remains to be seen. I am homeless and effectively stateless, he says towards the end of conversation. My solace is the help I receive from the community. Kakati nno bino byonna nga byogerwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga byogera n'abo olupapula luno lwe nakutegezezza oluliko NZZ. Nze kyesobola kubeera nga nkunnyonnyola kubanga
nanga amakulu gaakyo amatuufu siyinza kubeera nga ngakubuulira. Kakati nno muzeeyi Waswa katubuulire ebigambo bino ate nkomewo nkubuulire Omulangira Kasimu Nakibinge. Jjukira nti ono yasiikana sipiika Paalamenti w'eggwanga Uganda Anita Among. Kakati nno oluvannyuma lw'okumusinkana waliwo ebigambo bye yayogedde ku lunaku olwokutaano ono ng'asibulula abasiraamu ng'avudde mu jjuma, era ebigambo bino byabadde mixed reaction eri bannayuganda naddala abo abaagala enkyukakyuka. Kankujje wa muzeeyi ate nkomewo tulabe ensonga ezo tufundike olunaku olwaleero. Nze muzeeyi Waswa omukumi w'ekyoto. Gwe bwenna aliko ebizibu. Nina ekyoto kibayita mpaawo kitakya. Kino kyekyoto ekikkakanya buli kizibu ky'omanyi nti omuntu aba n'ekizibu. Tukuma bukumi ekyo mpaawo kitakya nakyo ne kikya. Gwe abaali talina mukisa guyigga kufuna bw'ogenda okuyigga oba ogenda kuba nti ensolo olina okugitakwega nti kwe kufunamu. Naawe ayagala kufuna jangu tukozesa ekyoto kya ddungu kikukumire olabe nga buli kyoyagala kyonna osobola okukifuna. Nina ekyoto kibayita lukumusa. Kino nno kyekyoto eky'omukisa. Gwe eyaseera nga buli kintu kyonna osanga kiganye olw'obutaba na mukisa. Ojja n'enkukumira ku kyoto kino n'obanga osobola okukyusa ku mbeera n'ogirabako. Kyoto kino ekya Lwezaawula. Mukadde ono Lwezaawula y'omu ku bantu bazuula emikwano okufuna emikisa. Kweganga omanyi nti buli kintu kiganoga nti kino kyali kibuze nsobodde okukifuna mu bwangu. Kyekyo ekyoto kya Lwezaawula ky'owulya kitwogerako ekya jjajjaffe. Eno ye nnamba kwensangibwa 0752 28 0910 obanga ojja kusobola okunfuna. Kakati nno gye buvuddeko ffenna twalaba sipiika w'eggwanga Uganda oba Paalamenti y'eggwanga Uganda Nnaalongo Anita Among Magogo. Ono ng'amaze okubeera nga ayolekera jjajja w'obusiraamu amanyikiddwa nga Omulangira Kasimu Nakibinge. Ebigambo byali bingi byayitingana ebyayogerwa eri abo oba oli awo abaafuna endowooza ez'enjawulo, kubanga jjajja w'obusiraamu ono Omulangira Kasimu Nakibinge azze akola ebintu bingi nnyo eby'enjawulo, naddala okubeera erimu ku ddoboozi eri abannayuganda abo abanyigirizibwa okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso mu gavumenti ya ggwanga Uganda. Kakati nno asinkana sipiika Anita Among era abantu balumiriza mbu bino saagala biremerako nnyo kulaga nti nnyinawo bwino, naye amawulire agoogerwa abantu eyo okusinziira ku kifaananyi kye baalaba n'ebyo bye baalowooza ebiteeberezebwa okuba mbu sipiika ono bye byamutwala okusinkana jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge, ng'abantu bagamba mbu ono yamuwaayo ne ku nsimbi oba kiyite ekyoja mu miro. Era mulabye abantu bangi abazze ku mitimbagano egy'enjawulo nga bagezaako okulumba n'okwataakinga jjajja w'obusiraamu ono Omulangira Kasimu Nakibinge. Kakati nno ono alina ebigambo byayogedde olunaku olw'eggulo, wabula nga bino yabyogedde mu lulimi Olungereza, kyokka nga mu kubyogera oba oliawo byandibanga bye bituufu, kubanga mu kalulu tubeera n'omuntu omu awangula. Abantu abeesimbyewo bonna tebasobola kubeera nga bawangula. Muganda nkakeeto ndowooza nzikiriziganya naawe, abeerako omu awangula, wabula ekyennaku ekiriwo nti awangula ate bw'anyigiriza n'atuuka okubeera nga atulugunya abo baawangudde, ate ekyo kibeera kya njawulo era kibeera kirala. Kakati nno Kasimu Nakibinge ono agamba tuddemu tukolaganire wamu, abo abaawangula bepo n'abo abaasobola okubeera nga bawangulwa, tusobole okubeera nga tukwata Uganda eno tugitwale mu maaso, kubanga bino bwe bitaggwe tugenda mu kusigala nga tucoccoligana ng'obwana bw'enjala, tugenda mu kusigala mu ddoyidoyi ng'abatamanyi nti ensi yaffe etwetaaga. Kati Kasimu Nakibinge ono jjajja w'obusiraamu agamba nti abaawangulwa bakkirize mbu baawangulwa, abaawangula bakkirize nti baawangula ebyo byaggwa, baleme okubeera nga banoonya abo be baawangula, kyokka ne be baawangula bajje batambuze ensi yaffe. Bya Kasimu Nakibinge. Elections come and go. We always have elections, and we all know there always be one winner and a loser. So we should not lose sleep if elections have come and gone, but try to heal from the past. One of the reasons I honored this invite was I wanted to speak to the powers that be. I know Parliament has an oversight role in this country, is one of the arms of government. I thought that maybe when we speak there in the other places, possibly some people are not listening.
But when I come here, everybody will be listening, those who make the laws. I'm only saying that let's leave the past behind us. Let's look at the future. I was among the opinion leaders who always called out to the population that please, let's have a peaceful election. Let's avoid civil disobedience. Let's move within the law and let's exercise our rights to vote. And I believe that everything went well until a day or so, maybe a week, I was seeing on the TV on one of these media houses, NTV to be particular, they highlighted what many people went through in the rural areas. There was a lot of anarchy, there was a lot of problems in those parts of the world. I'm saying it was uncalled for. All I'm asking from you, members of parliament, use the influence you have, use the powers you have to cause those who are behind this violence to be individually charged for having harassed Ugandans. There is no reason why people should have gone through all this in the name of elections. Secondly, I've already said in the last so many years that all political detainees should be allowed to go home. I want to ask you, Right Honorable Speaker and Deputy Speaker and members of Parliament, please use the powers you have, use the connections you have, and cause the political detainees, especially those who have been 5 years in incarcerations, those who have been there 2, 3, 4 years, to be allowed to join the families. If we are talking about forgiveness, let's practice this. Let's see that whoever, I thought you were tired. No, because we have to get over this. When I talk about political detainees, I'm talking about those people who have been 5 years, they have never been taken to court. If they have been taken to court, there is no progress. There is no evidence being shared with the defense team. Those are the political detainees I'm talking about. We are all in Uganda. There is enough for all of us. Let's not take politics or elections to be a do-or-die affair. You know it better than me, because me, I'm not a Democrat, I'm a monarchist, that in a democracy there is always divergence of opinion. Somebody taking another opinion should not be ostracized, should not be harassed. That's his wish. The whole point is, if you've won, you've won, and you don't need 100% to win. At least when I was in school, to get an A, you didn't have to get 100%. Once you score 70, you are there. So that's my appeal to you, Right Honorable Speaker, Right Honorable Deputy Speaker, and all members of the House, that let's close that chapter. Make sure that all those behind bars for political reasons are given amnesty, are released, and we move on. Lastly, I wish to thank you for the warm invite. I want to thank everybody for having graced this function, for having graced this iftar, and we look forward to many. My brother here said it's the first time I'm honoring the invite, but it looks like it's the first time he's inviting me. I was last year. I first came here in 2014, and since then I haven't been here, but when this opportunity came, I said I'll take it on, because it will give me a chance to speak to the powers that be and see how best. There is an African saying that you need 2 hands to clap, to see how we can get both hands to clap and Uganda moves forward in peace and tranquility. Teriyo president wa ggwanga atalayira ng'agamba nti nno nja kukuuma ssemateeka. Ogimenyi. Omuntu wabanga tatwaliddwa mu budde obwo mu kooti kuvunaanibwa. Kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Constitution egamba ki? Kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Atakikoze afuna kibonerezo ki? Ekyo kyolesebwa eri kooti nti eddembe lyono lyalinyiriddwa. Tulina etteeka erigaana okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Abantu abo boolaba babatereka eyo ne babalwisaayo olw'okuba baba bali mu kutulugunyizibwa. Ekyo kimu.
ekyokubiri babalwisaayo nti olumu bwe bafuna ebisago baagala babajjanjabemuuku bagenda obbaleeta mu kkooti kuba amawulire gajja kujja abantu bajja kujja obbalaba nga gwe baakubye ettama waakiri likkakkanyeemu okiraba babakuba amatama babatulugunya si kyekyo kyokka ekyo nkuwadde kyakulabirako bingi ebikolebwa abamu babasiba n'amayinja ku busajja abamu babatuusaako n'obwa Sodome abo boolaba Sodoma ne Gomora abo boolaba babi nnyo babuzaawo abantu baffe singa omuntu yalinga ddala byakola biri mu mateeka oli bwe yalikwatiddwa yalitwaliddwa ku poliisi fayiro netwalibwa ewa resident state attorney n'agitunulamu n'agisanctioninga ne bamutwala mu kkooti n'asomerwa omusango bw'aba agweganye kkooti n'emutegeeza bw'alina ebbeetu ly'okweyimirira abantu ne bamweyimirira abantu be n'addayo eka n'avanga eka ng'awoza omusango naye bano n'omuntu bamukwata tebalina bujulizi era ne babanga tebaagala afune na beyiro kuddayoka kuba bakimanyi nti bwaddayo eka tewaliiwo kyansonga kye bakyaleeta bagamba bajja kutaataganya okunoonyereza ku baliko kuki obujulizi banoonya lwaki omukwata nga tonnanoonyereza kubanga naanawaabo omusango bwoba onokwata omuntu oteekwa okuba nga olina kyetuyita reasonable and probable cause olina ekinyusi olina ensonga lwaki omukwata okimanyi nti nno poliisi erina obuyinza okukukwata gwe bw'oba oteeberezebwa nti onaatera okuzza omusango obanga oteeberezebwa nti wazizza omusango esobola okubeera naawe essaawa ezitasukka 24 singa ezuula nti tootere kuzza musango oba tolina musango gwe wazizza erina okutoddeyo eka essaawa ezitasukka 24 naye nga bw'eba ekwata omuntu eteekwa okuba n'ensonga eya ddala oyo gwe bakwata nga bateebereza nti anaatera okuzza omusango wateekwa okubaawo ebyo ebiraga nti omuntu ono alabika anaatera okuzza omusango nkuweeyo ekyokulabirako kimpe bakusanze otambula ku ssaawa 7 ogw'ekiro bw'omagamaga olina kimagalo ekinene olina oguyondo olina akatayimbwa oyambadde enkampa weesabisa akakookolo oli awo totegerekeka oli ku bikomera by'abantu gy'oli si yeeyo gy'obeera ne bwe bakubuuzaako ebibuuzo si weeweewamu kwegamba nga waliwo ebiraga nti olabika oli muzzi waaki wa misango era okusinziira ku musango guno ogw'okkuma omuliro mu bantu abawaabi mu musango guno bagamba nga 16 bafuna amawulire nti abakulu bano balina enteekateeka ezitabangula okulonda Yoni Meru Sebufu ne bamunona 14 ne bamunona n'abalala be bakwata ogamba otya nti nno bano bakwatibwa nga tewaliwo okuteebereza nti bagenda kuzza emisango n'abamu bagamba baali bamaze oggizza kubanga omukulu Linda Zedriga kigambibwa yakuma omuliro mu bantu Empigi Masaka n'ewalala n'abantu be bazze bakwata nabo bagenze banokolayo ebitundu gye baddiza emisango egyo Sebufu yakola ki kuba gwe njogera yeringa egamba nti naawe okakasa kuba gwe ompakanyo siri mu kuwakanya ndi mu kwogera ku byogeddwa ku misango gye golowooza Sebufu lwaki SFC ye yali mututte ye yamutwala civilian lwaki baali badde nga bamupakira mu drone lwaki baali badde bamutwala awatamanyikiddwa lwaki baali badde bamutwala mu tulugunyizo gye batulugunyiza kyogamba nti poliisi yali teriiwo kuba bamujjaawo Entinda Electoral Commission ku office z'Electoral Commission Entinda poliisi y'Ejjinja Road yali teriiwo eyakira Road yali teriiwo tulina neyawa n'Entinda police station weri awo poliisi eri wano lwaki baali tebamutwalayo Hello. Professor nkulamusiza mukama wange. Kale soba ojebeza kwanga nenkwebaza emirimu gyonna by'okutusakira. Ensonga zange zigenda kuba ntono nnyo, ebigambo byange bigenda kuba bitono nnyo. Okusookera ddala ebintu byonna abantu babimanyi.
okusinziira ku masimu ge mbadde mpulira nga bakakuba buli kimu tewali kye tutamanyi naye pulezidenti waffe kubanga ensonga esinga kubeera ku pulezidenti waffe yategeeza eggwanga nga yakayingira ebyobufuzi yasooka n'ategeeza abali mu buyinza tibannaye mujje mu geto mwogere n'abantu ne bagaana n'abagamba bamuganye geto kejje mu paalamenti yamalamu emyaka 2 ng'amaze okulaba nti ebintu tebitambula bulungi n'afungiza n'avaayo n'atandika ebyobufuzi abantu twamwegattako n'abamu abeepankapanka mbufe twatandikawo nnutu abantu wamala kuyingira ebyobufuzi twamwegattako n'atandika struggle fenna ne tujja gy'ali n'atulaga buli kimu naye ekibuuzo kyange profesa kiri nti wamala okutulaga ebyo byonna essaawa yaleero mukama waffe tetumulaba yeekwesa abatemu baagala okumutemula naye ekibuuzo kyange kiri nti bannayuganda nga te bannayuganda tukozeewo ki emabegakaawo nga tuli mu kampeeni na biki abantu bagamba ekyali egindi kigenda kujja uganda ekyali egindi tugenda kuyingireku pulezidenti waffe olwaleero bw'abanga talabikako yeekwese abantu tuli emiliyoni almost 40 naye tukuba amasimu buli olafayiri waddemba okuleeta endowooza ye nga bw'aba agyagala nanze neebuuza bannayuganda buli kimu tukimanyi genocide ze Rwanda tuzireeta twagala Museveni olwo twandibadde tumupiininga Museveni ne tuyingira oba tuyingidde sitiiti oba tuyingidde oluguudo ffenna ne tuyiwa ku kkubo kale yajja n'atutta pulezidenti waffe n'avaayo nasiziriza nnyini olwaleero pulezidenti waffe gy'agenda n'awaaba soko simbe wakati ku bbalaza ya wiiki eno olunaku olubuuka olwajjo mu kusaba okwabadde Lubaga kwadde kutegekeddwa kereziya abagenda kusabira abasibe kwaki kubanga kereziya tesobola kuteekawo misa kusabira abantu nga temaze kulanga misa yalangibwa era neyetekirizibwa tegenda kubeerawo Museveni n'akwata essimu n'akubira Archbishop Paul Semwogere n'amugamba nti emisa gy'ogenda okusabisa emisa nkyamu eri mu bannabyabufuzi so saagala muntu yenna agenda kusabisa misa eyo era buli omwadde gyakola ki gy'abeera Paul Semwogere n'amugamba tewali tteeka ligaana kusabisa misa kubanga bannabyabufuzi nabo bantu nga ki nga bo kana n'amugamba bw'ogenda mu maaso n'okusabisa emisa eyo ekyagowa muwanga kivumbi kiyinza okugwawo lwaki n'amugamba na intelligence nti Kyagulanyi ayinza okusafeesinga awo ne bakkira ne bagenda mu kibuga ensi n'ekyankalana ate nsobola okutta abantu n'obujulizi bwonna bujja kuba buli kuggwe nti guwaganya okuwuliza ebiragiro bivudde mu nze kati emisa gisazeemu bw'oba oyagala oba toyagala yeyo intelligence Museveni gye badde bamuwadde nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kusafeesingira awo deri abantu bakulumuke nga bayingira Kampala era kyekyagisa n'abantu mu Kampala kati bw'obanga omusajja asobola okukwata essimu n'akubira Archbishop n'amugamba nti emisa gisazeemu ngenda kusindika abantu bwe batugumbula abantu n'obuvunaanyizibwa bajja kuba buli kuggwe kitegeeza abantu bano kye batwagaza kinene nnyo njagala ofundikire ebigambo byo nzijjako video eno kubanga tendese kyekimu oyo bukyanga nkola video eno tendese kyekyo naye bw'oyinza okuteekako banne ekituekyo nti ffe tutta abanyarwanda nga tubasangawa era twabasangawo okugenda okubatirimbula bino ebintu byetaaga kwetegerera Museveni kati buli kintu kyonna nga kimuyingidde kimuli mu bulago naye nze kyengenda okusembyana nakyo profesa nze nsaba bannayuganda olunaku lubeera olunaku lumu omanyi abantu bagenda bagamba tulinda pulezidenti ajja atulagire pulezidenti yatulagira dda ffe twagala okuteeka mu nkola yatambuliranga yonna mu bululu ng'ayogera ekintu eki protest vote kati essaawa eno abagenda nga bamu bagamba essaawa eno kati tuli mu kabanja okabanja otya zikiresa zibanja ng'ogenda nawo essaawa yaleero mu Iran abantu bali ku sikiti beekalakaasa singa olwaleero tuvaayo bino tetujja singa abantu tubeera bagumu ne tugamba this time no ate kaakati kyobalaba nga Museveni yagobye abantu mu luguudo mu kibuga era twesanga bw'ogambye yagobye abantu ate nti singa pulezidenti avaayo abantu nga bandi mu kibuga bagenda kwanguwa omwegattako yembeera lwaki ndowooza agobye abantu mu kibuga
naye ngamba bweti nti abantu bwe mubanga mugaanye okusituka mugenda kukiwulira olwaliro Museveni yasanyiza etteeka ery'ennyumba simanya ku nnyo okuzimba ennyumba eyiyo tebamanyiwa ebyo ebintu bigenda kukola okuwaffe mu Buganda eyola tebigenda kukola abantu bagaanye okukitegeera naye bwe babanga bagaanye okukitegeera olwala pulezidenti waffe ali mu buwambi olwomusi ali mu buwambi tugaanye okuvaayo tujja sebo ng'okufundikira mukama akukuumbe kale sebo